kakati ennaku ezo Honorable Tamaguzi yali ka radio Kabalamu n'abaako ekibuuzo kye yabuuza oyo Gashumba. Ekibuuzo ekyo kyasanejjakana Nadduli abanyarwanda tebaagala kibabuuza. Honorable Tamaguzi yabuuza Gashumba muli mu kutuleekaanira ggwe n'abavandimwe simanyi n'abanyarwanda musibukawa mu ggwanga Uganda. Gashumba musibukawa mu ggwanga Uganda. Kati wekaze ku radio ya Balamu ne katandika okukanga ebyo ebintu ebyo yakakasajja Kaluta Maguzi koogera ebintu ntukajja kuleeta genocide. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Gashumba genocide olwedde mweri abanyarwanda mutta abantu baffe gwe kennyini weetaba mu kutta Jakana Nadduli. Kyali kiki ekyo? Yali genocide. Ate n'ekyo ekintu Gashumba kyali mu kukozesa alina statement gyakoze n'agamba mbu simanyi Kaluta Maguzi simanyi ne Lumbuye basiga obutyayi ku ggwanga ly'abanyarwanda temuli ggwanga mu Uganda. Ekintu kitono nnyo n'omwana wa Pifa asobola okukiddamu. Musibukawo omwana wa Pifa akiddamu musibukawo mu ggwanga Uganda. Ekyo ekigambo statement eyo gye muli Gashumba akola eyo koodi. Era eyo koodi yagikozesa nnyo ne ku Jakana Nadduli ng'ategeeza bakama abo muvubuka ono asusiza otulabisa kuba ne Jakana Nadduli yabuuzanga ekibuuzo kye kimu. Gashumba otuleekaanira musibukawa mu ggwanga Uganda. Kyekibuuzo kye kimu. Kati ye koodi era gyazzeemu okuyisaawo Kaluta Maguzi ategeeza bakama abo naye atufuukidde ejjute tutere tumukoleko. Naye Gashumba nkugamba ebigambo bino. Gashumba mwatta Jakana Nadduli Abaganda n'Abannayuganda tusirika naye Kaluta Maguzi mugeze mu mutte. Gashumba tujja kweta Kaluta Maguzi omulyenga enva anti muli abantu tujja kuleta Kaluta Maguzi tujja kukunga bana Uganda tukuleta Kaluta Maguzi omulyenga enva okute okitegeera. Ekibuuzo kyange n'omwana wa Pifa asobola okukiddamu musibukawa mu ggwanga Uganda. Musibukawa muva mu Central muva mu East muva mu Mambuka muva mu bukiikakkono muvaawa bwe kazzeemu kagambye nze nva Villa Maria oyo Buganda Buddu saza lya Ssaabasajja Kabaka erya Buddu muvaawa mu ggwanga Uganda. That's the question. Omwana wa Pifa asobola okukiddamu nti ne ku mawanga 5 ndowooza gakola eggwanga Uganda ku palamenti bagateekawo mwe temulimu Abanyarwanda muvaawo Abanyarwanda musibukawa mu ggwanga Uganda. Gashumba ne katandika okwasama excuse no jekawa wana mu ggwanga Uganda simanyi mu Buganda toyina makawo ogenda notasangawo Munyarwanda mutu wasizza gwokuwasa omuna Uganda okuwasa Omunyarwanda it doesn't qualify nti oli muna Uganda nedda still oba musenze ovaawa musibukawa mu ggwanga Uganda. Yes mu Uganda mwe muli bangi mugenda mupama buli wamu mugenze mu buna buli wamu mwe muli. Lwaki mutukubira nnyo kerere? Gashumba oyagala gamba nti Abanyarwanda bokka ly'eggwanga eriri mu Uganda tulinamu Abayindi mulimu Abasomali mulimu Aba-Eritrea Aba-Ethiopia mulimu Abasudani bonga tebatuleekaanira. Lwaki mwagala nnyo ko wa self entitlement eyo okulowooza nti muli ba kitalo nnyo mu ggwanga Uganda? Ebigambo Gashumba byagezaako okuyisaawo okulaga nti bo b'amaanyi waba akabi tayawukana na baddugavu Abana Uganda bagenda mu nsi z'Abazungu oba ali mu America oba ali mu Europe n'afuna akatabo ka America oba n'afuna akatabo ka Europe n'alowooza nti akwalifying okubeera omutuuze wa America oba omutuuze mu UK whatsoever. Toli oyina byotajja kufuna era ng'oyagala okukakasa nti toli mutuuze mu nsi eyo gwezza omusango nga gw'amaanyi bakuggyeko akatabo ko bakudiporting. Teri munnansi gwe badiporting nga kumuggyako katabo taliyo toba nti olw'okubanga abaddugavu oba Abazungu abaddugavu bazadde nnyo mu Bazungu bavudde Uganda simanyi mu nsi zaabwe ne bagenda bazaala mu Bazungu nti they qualify okubeera Abamerika oba Abazungu. Toli. So the same applies to you mwe Gashumba. Oli Munyarwanda. Yes. Si buli privilege yonna nti ojja kugifuna mu ggwanga Uganda. Twabayamba
twabasenza mu Uganda twababudamya temutukinako nnyo bw'oba oyagala passport de wamwe Rwanda ofune passport si buli kimu temujja kifuna mu ggwanga lyaffe nedda mulina limits mulina okukoma ekyo olina okukimanya nga wula abaziri ensi bali benkumenyedde abayindi simanyi Eritrea simanyi wa balina nabo we bakoma. The same applies to you. Mulina okubaako ne we mukoma naye buli we bakubuuza ekibuuzo musibukawa mu ggwanga Uganda kibajjako nnyo waya kibanyiriza nno ddala basajja mmwe yenna n'alyoka atuya n'ennyindo ne kalyoka kamenke wala ne kwogera ebintu ebikisiwusiwu nga bwe tugenda okukozenga genocide kiva amaguzi agenda okukozenga ode tuli mu genocide muke enyini mutta abantu baffe mu Abanyarwanda mwefudde ekirala mu ggwanga Uganda ate kisinga okushokinga nti mukola ku bannansi efujja ebikolwa ebyettemu naye bo tebanaba kubeera nga respondinga. Njagala okutegeeza ebigambo bino Gashumba ekyokubeera nti babasombye ne mujja mu ggwanga Uganda tekitegeeza nti mwe bannannyini ggwanga nedda buli woyogera n'olimbalimba abantu n'ennamba simanyi tuli miliyoni simanyi bitya eno simanyi census yakola etya kaka temuli nedda eryo eggwanga ly'Abannayuganda ly'Abannayuganda si Banyarwanda bw'obeera ng'oli mu Uganda weeyita Omunnayuganda so si Munyarwanda yensonga lwaki Omunnayuganda akutte passport y'omu America yeeyita Omumerika lwa nsonga ebintu kati abiri eri naye oli mu ggwanga lya Uganda ate weeyita Omunyarwanda then de wamwe Rwanda awo tukwatagana de wamwe kusegeera mwate ovaviira Maria oyagala tugaba Abanyarwanda musibuka Buddu musibuka wa Abanyarwanda musibuka Busoga musibuka engulu tumanyi evayo Balugwala Bakyoli Bateeso n'abasigadde East evayo Basoga bagwere evayo baki bano Baganda bafa Bagisu n'abasigadde muvaawa musibuka wa kibuuzo kyabalemu okuddamu musibuka wa tetwagala byakutunyumiza musimayi mu buli maka mwe mulinga munye ebibozibozi ebiri stupid byogenda olimbalimba abantu wembeera nga muli maka mulinga omunnyo it is fine musibuka wa ekyo ekintu kyekyasajja kana Nadduli yabalemezaamu nnyo nga babuuza gye basibuka kyekyasajja kana Nadduli ekyo ye kodi yemu gyatandise okuyisa kuluta maguzi Gashumba tubuulire Abanyarwanda gye musibuka mu ggwanga Uganda tubuulireyo eggwanga Uganda ly'Abannayuganda si ly'Abanyarwanda okitegedde